ki? Era nze abasalafu bantama. Gwani ate? Tomanyi busalafu kye ki? Oyinza okwegana obusalafu. Tomanyi busalafu kye ki? Kale basaaze bannanga b'ebitiibwa, nagamba katufune ku bwina atuyambako okufuna ansa entuufu ku bibuuzo bisatu. Ekibuuzo ekisooka kyetaagisa kitya okweyita omusalafu? Obusiraamu tekimala oga nti ndi musiraamu, nga ne Allah yatutuma basiraamu. Kati ebyobusalafu bye byaki ebyate? Lwaki tweyita abasalafu? Okubuzaabuza kuli awo ssebo. Ne Allah yatutuma basiraamu, nze kimala tekimala oga nti ndi musiraamu. Ekibuuzo ekitugenda kyanukulana bwino ddi katikati eyo entegeera nfu gy'oyina. Wulira ekibuuzo ekyokubiri, wulira kiramulwa kitya okubeera omusalafu? Kyeyagalire oba lwampaka? Munnange bwenaalaga nti lwampaka. Buli musiraamu yenna, oba oli mugagga oba oli mwavu, ate oba noba gwosinga obwavu ku kyalo kyewammwe ng'osula mwala, lwampaka okubeera omusiraamu omusalafu. Kikaluba okutegeera mpaka ddi? Paka nga tutegedde obusalafu kyeki. Bye bibuuzo bisatu. Ekisooka kankikuddiremu, eno entegeera nfu etya mpozi ogamba nti ekyokubeera omusiraamu tekimala. Lwaki ate twongerako ekyobusalafu? Mune tekimala. Lwaki? Bwino ngenda mukulaga nga mujja mu Quran hadith n'ebigambo by'abamanyi abanene. Ekibuuzo ekyokubiri, kiramulwa kitya okubeera omusalafu? Is it optional? Compulsory. Munnange compulsory. Wajibu. Ate si wajibu kifaya, si farudhu kifaya nti mu famire yammwe bwe mufunamu omu mbwamalira famire. Nedda, wabula wajibun ainiyu, kyabwateeka ku buli kinoomu. Oteekwa okulaba nga oli musiraamu omusalafu. Bw'owulira nga ejjana gy'oyagala mu busiraamu bwo, tokkiriza kufa nga oli musiraamu munnabidaa. Ekibuuzo ekyokusatu, obusalafu kyeki? Kale barakallahu fiikum. Bwino gwe nategese bw'omwetegereza obulungi byonna omaze okufuna ansa yabyo. Ebibuuzo bimeka? Ebibuuzo bisatu. Ebibuuzo ebyo ebisatu. Era gwe nkutuusaako kati. Kale kansooke kugamba nti abasaaze kye boogera kituufu. Ekyo kituufu nnyo. Bw'oja ekiwuliddeko naawe nga bagamba batya? Oyo musalafu. Era oli anyumiza banne. Neiba wange musalafu. Nabino wabiwulirako ogw'omuzikiti gwa basalafu. Mbuza wabiwulirako banedda? Awo bali ku mulamwa. Eyo entegeera gye twafuna ntuufu. Lwaki? Basinzirako ki? Oga nti ogw'omuzikiti gwa basalafu basinzirako ki?
anti balaba imaamu waawo fesi nsiraamu engoye nsiraamu tewali mawuledi tebakolerawo mawuledi wadde akabibibi tewali buluda abazikiri kalenge tebegazanyizaawo abayiri no buli bida terinyawo kabasiramu mu kitundu ogwo muzikiti gwa basalafu awo muli ku mulamwa ate agamba kinoomu nti musalafu neiba wange musalafu taata wange musalafu asinzira kuki era asinzira ku ebyo agenda okulaba omusiraamu ekirevu kimwetimbye ate saluni weziri asalirako busanirizi okuva luyakula nekimera tatoolangako wadde okendeezaako okutula ku ngoye ziri waggulu obukongovule olumbe ne bwe lubeera mu maka ga taata we nga lwa maama we omusiraamu oyo talinnyayo ayinza n'obasoomooza n'ayita obuyisi ng'ayita ku ssabo naye omusongamu nti wuuli omulengera lwaki takyama anti musalafu kakati ekigambo ekyo kituufu nnyo era yentegeera bannange tuginyweze awo oba ku mulamwa kati wulira wabula enentegeera tukyali ku topiki eno tukyali ku topiki ya busalafu enentegeera yonfu mbegayiridde temugizza kuba teriiko bwino era terina kyetugasa fe abalamu n'abafu entegeera egamba etya ku kyalo kyewaffe oli ekiboozi kino ekiboozi ekifu temukiddamu ku kyalo kyewaffe ffe tulina emizikiti ebiri tulina ogw'abavubuka mbu n'ogw'abamuzi ekyo kifu gw'abavubuka n'ogw'abamuzeeyi era otuuka ku kyalo obuuza omuzikiti gundi ogamba ogw'abavubuka lwaki entegeera eyo nfu amakulu mulinga abaagala okusiga mu bantu ekigambo ekigamba nti bo bamuzeeyi bateekwa okuba basazi ba birevu bateekwa okuba babanyimbe balina nabbi waabwe oba oli muzeeyi oba oli muvubuka beera musalafu kyekyo laba nga obusiraamu bwo nga bufaanaganira ddala ne bw'abasahaba tebaali basomye b'amawuledi ate daawa z'enjiri tebaabiwuliranako ebintu ebyo basahaba beŋŋamba ate amaddagambogo no ate buluda no ate okweyesanga abakazi no zikiri kalenge no ejjana gy'oyagala beera ku busiraamu bwe butyo ogw'abamuzeeyi n'ogw'abavubuka byebiki ebyo twalina bannabbi babiri twalina nabbi w'abamuzeeyi n'owabavubuka kati bambi naye musajja wattu daba bwakyakalanya kabbuliye bwina amuwulira yagaana okutereeza lwaki ye muzeeyi kala kateeberevu nga bapita lwaki anti ye muzeeyi akaddiye ate eddiini yabavubuka kifu wallahi kifu wallahi ndayira Allah kifu engurupinga eyo mbegayiridde temugiddamu kubanga sooka olabe obulamu bwe tusigaza butini nnyo tebujjamu kusaatuukiramu nkole ntya sengejja byoyogera olabe nga ekigambo kyofulumya kivaamu amakulu kivaamu omulamwa kivaamu omugaso naye ekyokwawula emizikiti egiri ku byalo
nze nange nkimanyi gitera kubeerako ebiri. Waliwo n'ekyalo kyemmanyi nga gitunuliganye bwe giti, guno guli kyemmanga ate omulala osala busazi kkubo ng'oli ku masigiti. Bw'obabuuza jjajjawo gitya, history mumanyi nammwe. Bannabidaa babanyonyola bwino nga babadala ng'ate bwino ali kiriya. Lwaki? Be bannannyini muzikiti. K'abasiraamu abaddala obusiraamu buvulugibwe ku nsi ya Allah nga weetuli, bami ne basonda akasente kaabwe, ne bagula wali poloti, ne bateekawo ennyumba ya Allah, ne basalawo ng'ejja kutambulira ku mateeka ga Allah. Imamu asala ebirevu tasaazaawo. Seeka yenna ng'obwa seekawo buli mu njiri, seeka muyiri takwata kazindalo kaawo. Lwaki omuzikiti gw'abasalafu? Oyagala kulanga lumbe, olumbe lwani osengaawo waite balulangirawo. Kati balanga olumbe mu nnyumba ya Allah mwe basinziira bakunga abantu bajje ku shiriki. Eddiini ya Allah eno erina security. Munnenge bwe bityo byali bannabidaa nga befuula batabitegeera, k'abasalafu ne yeeyawula ne bazimba emizikiti egyabwe. Era bwe weetegereza kino kyozuula Allah w'ekitiibwa eddiini yagisitula. Abasalafu ffe tusinza emizikiti emingi mu Uganda mwonna. Kale kansuubire nsaba Allah akkirize kibe nga kitegeerekese engurupinga y'emizikiti eno gyeri. Ogamba nti guli gw'abasalafu ate guno gw'abannabidaa. Simanyi mpulira wabula guli gw'abavubuka ate guno kifu. Banaemwe mumbuulire, mwalabayo omuzikiti nga bagobamu abakadde nti affe tuli bavubuka, gwe tojja eno gyekiri. Nakino kifu. Wantosomesezaawo bino, wantosomesezaawo bino, ebyo tobisomesezaawo wano, bitwala eri nakasero, ojja tugobera abantu. Ajja bagobera abantu we bali kutonda. Tomayine gye basula, si gw'obaliisa. Abaddu ba Allah bazze kusaala ne bamanya nti waliwo ddalasa, ne batulaba beeko kye bayiga mu ddiini ya Allah. Kogwe mbu bantu baabo, abo bantu bo bana akamanyiro kali awo, tatumanyi na mannya, wabula bwatunula bw'ati alaba ajja tugobera abantu oyo, era ffe tumwagalayo. Kakati sooka olabe abaddu ba Allah bazze mu nnyumba ya Allah. Nange nensalawo ne mbasomesa ku bigambo bya Allah, kubanga kyo gyekiri. Ne wabaawo awulira bwino nga bwino ali straight bw'ati ko ye, awo sikyaddawo, awo sikyaddawo, nze awo sisaalirawo. Bulijjo simanyi nti omuzikiti gw'abasalafu ogwo. Nze nja kusaliranga kibuli, era yasitula olutuuka nga akwata moroka ye alazeewa kibuli na wandegeya. Bannange ekigambo ekyo abakyogera bati Allah nannyini nsi eno nja tugobera abantu. Gwabajjawa, gwabazaala, gwabatonda, basulawo, gwabaliisa. Kakati kale kino kitegeerekeke, ebigambo bya Allah n'omubaka we tebigoba bantu, wabula bigoba kino sigenda kivuunula kasita birandi nga beppa. Abaddu bonna
nga fi qulubihim marad simanya mpulira bibakola bubi ate tebagala kukola tauba shi nga bakola batya nga batuviira ni abaganye aha kakati ulira ffe tulekewo okusomesa obusiramu origino olwokuba gwe tebikunyumira ku nsi yani tondayo ensi eyiyo ozimbeko omuzikiti gwo osomeseza mu bayibuli somesa baruzangi mu muzikiti gwo ku nsi yo naye kasita omanya nti ensi ya Allah buli muzikiti wonna we guli oguyita gugwo newabaga waguzimba ne poloti gwe wagigula nanyini nsi yagukujjako pozi ng'okyusiza erinnya kasita guba muzikiti mu sura gye beeta jin aya 18 Allah waffe yatugamba nti wa anna almasajida lillah emizikiti gyonna nyumba za Allah beera musiru ekimala weekike mu kkubo ly'amazima ng'osinzira ku muzikiti gwo ofe Allah akwokye nga tafuddeeyo obwasseeka bwo buli ku levo ki sobola okuba oli munnabbidaa watamu abasalafu tokkiriza basseeka basalafu kusomesa ku muzikiti gwo abalwadde booleeta balwaza abantu tokimanyi tebagenda kwesimbako mu maaso ga Allah kullukum ra'i wa kullun mas'ulun an ra'iyatihi mbaka atugamba mwenna muli balunzi oli imaamu oli chairman wa muzikiti oli wakakiko ku muzikiti gw'egindi Allah ajja kubuuza ku baddu abo bagetegeto basomesa ebifu leeta balwadde bane babasomesa balwaza abaddu ba Allah ne Allah ajja kuvunaana Allah ogenda mugamba otya wa antum tusaluna anni fama antum qailun mu hadisi endala mbaka yatugamba nti nabbi waffe yatugamba nti inna allaha mazima Allah sailu kulli ra'in ajja kubuuza ku buli yalundisibwa amma star'ah kwekyo ekyamulundisibwa olina obuvunaanyizibwa ku muzikiti abantu abo bakuvunaanyizibwako abasalira ku muzikiti ogwo watamwanya amazima teweekika mu kkubo ly'amazima nkwegayiridde kubanga singa onoosomako mu ssuula eyitibwa lahabe etandika bweti nti tabbat yada abi lahabin wa tabbe essula gye ŋŋamba eyo singa onoosoma ku sababu nuzuuli y'essuula eyo kino kyojja okuzuula nga abu lahabi okufuna ekizibu ekyo ekinene Allah atuuke n'omussaako essuula ng'ekakasa obubi bwe era ng'emukakasaako omuliro ne mukyala we Abu Lahabi talina kirala kiyakola kifaanagana nekyokola yakola kyolowooza yeekiika mu kkubo ly'amazima bambi kyali kirowooza nti kinaamalako mbuuza amazima gayitawo banedda sababu nuzuli yali etya mu darasa yaffe sigenda gireeta gwe genda onoonyereze sababu nuzuli ya suratul Lahabi ojja kulaba ng'ekyo kyennyini kyokola ku muzikiti gw'oyita ogugwo ne baguba guli ku ttaka lya kitaawo naye nga tokkiriza basseeka basomesa amazima kusomesaawo oli mu kwekika mu kkubo ly'amazima nkukakasa wallahi gajja kuwaguza gajja kukuyitamu gatoke ku basaaze obuzike ng'oswadde ate ofe Allah akuteke mu muliro engurupi ng'eno ntuufu etya mpozi ogwo omuzikiti gw'abasalafu ate guli gw'abannabida engurupi nga gyeri wabula ogwo gw'abamuzeeyi guli gw'abavubuka kifu tekiriko bwino kale barakallahu fikum مكوبة لنا في سبيل تصحيح المفاهيم الخاطئة في سبيل تصويب المفاهيم الخاطئة ngatu kyali mu lugendo olw'okutereeza entegeere enkyamu
olwaleero tuli ku nsonga gye bayita busalafu. Byenkonyoko byetaagisa okwetegereza. Kale barakallahu fiikum. Ekibuuzo kinene. Singa bakubuuza kyetaagisa okweyita abasalafu, obusiraamu tekimala. Mudalasa eyaggwa nagamba ekigambo busalafu, it is abbreviation. Babafunzizza ekigambo ekigazi mu bigambo ebifunda. Nga bw'olaba kale ne mu luzungu gye buli nnyo jjukira bimwayisoma nga mu kiraasi nga oleete mpa example. Mbadde mwe mukalabye. Mpa example ku nsonga gye twogerako. Mubimanyi nammwe. Bayinza n'okuteekayo ennyukuta 2-3 ne bagamba ani UBC bategeeza ki? HM mumpe yakalala oba dosi sema kitegeera. Lwaki babikozesa? Anti abantu tebalina budde, sima kitegeera. Baagala nnyo bw'oba oyogera n'abantu ogozesa ebigambo nga bifunda naye nga bitegeerekeka. Kati mu kifo ky'otwanjulira mutabaniwo otugenda nti oye headmaster w'essomero ly'egindi. Headmaster wuli ekigambo ekyo bakozesa akagambo kyawo ono HM. Mbuzi waliwo atategedde? Waba atategedde? Bannange Allah yansaasidde, nafunye obutuuze. Nafunye obutuuze. Uli agabozi gana gatanyuma. Nafunye obutuuze mu United States of America. Era gye ngenda okuteeka omukyala namba 2. Yali badde atugamba atyo. Nafunye obutuuze mu USA. Nafunye obutuuze mu USA. Bategeera kyogambye. Kubiri tukozese nga kiruwa. Abantu tebalina budde. Kigambo nga kifunda kigazi kifunze kitegeerekeke mu bwangu. Tulina ebyokukola bingi. Ebyokola birako byennakuwadde era byenkomyawo. Mu kifo ky'otunnyonnyola nti omuzikiti ogwo ogulaba. Ab'amawuledi tebalinnyawo. Uli emboozi zino. Ababbuluda tebalinnyawo. Omusazi w'ebirevu ku muzikiti ogwo tebamuwa wadde obwaziinyi. Wadde okwoza toyi tebamukkiriza. Bw'asaba omulimu ku muzikiti ogwo genda mala okusira mula feesi yo. Toddeyo gisalamu ebi naye nga bw'otyo. Era ku muzikiti ogwo abayiri tebalinnyawo. Ate abazikiri kalenge no. Oli ebigambo ebyo byonna. Oli ebigambo ebyo byonna ebyo. Tubifunze tutya? Ogwo omuzikiti gwa wasalafu. Mbuuza kiba kitegerekese oba nedda? Kiba kitegerekese oba nedda? Bwe tuba twogera ku bamanyi abanene abaagasa ensi eno simanyi ompulira. Kati mu kifo ky'okunnyonnyola bino Imaamu Shafii tiyali musazi wa birevu wadde okendeezaako. Tiyali mukweyesa. Tiyali musomi wa Bayibuli. Tiyali muzikiri kalenge. Madda gambogo tiyagagenda mugamu. Mawuledi no. Tiyali mushia. Tiyali mukadiyani. Tukifunze ekigambo naawe otugamba otya? Imaamu Shafii yali musalafu.
otanga neyanjula bannange yenze katugeze nze okuwasa mu lujja lwammwe amanya bampita Hasani Kaluma simanyi mpulira mundaba sisalabirevu gaboozi gana gatanyuma engoye zemu ziraba ziri waggulu wa bukongovule sisoma mawuledi sisoma buluda nga bwe mundaba wano siina kanyiriri n'aka ka bayibuli mu mutwe wadde oluyimba lwonna nze gomulaba nkuba emigo gy'oyagala ng'oyagala kuyimbirayo akayimba konna oba kabasudde oba ka simakitegeera era nze gomulaba siri muzikiri kalenge kati ebyo byonna abantu tebalina budde just funze ensonga otugamba otya nze Hasani Kaluma mu byengera Allah biyampa ndi musiraamu musalafu kati basaze bannanga b'ebitiibwa kyabbeeyi teri kyabbeeyi kisinga Allah kyawadde mu katuliki mukaafu n'asiramuka teri kyabbeeyi kisinga Allah kusaasira musiraamu oyo n'abeera musalafu oli musiraamu omusalafu nze nkwegomba wallahi nebaŋŋamba nti tewasoma aye neraba munabida ng'alina PhD musazi wabirevu mwabi wa nnyimbe simwegomba munaka bannanga omusalafu aba muntu munene ekizibu kyava weewano obusalafu kyeki kwekola nga basahaba ekale barakallahu fikum nategese abamenya abasukka mu 10 nga bagenda kutuyambako okwanukula ebibuuzo ebyo nga sinnabaleeta kino kikulu nnyo mu ddalasa yaffe eno waliwo kye bayita shi'aaru ahli sunna wal jamaa shi'aaru as-salafiyyiina shi'aaru al-firqati an-naajiya wulira ebyo nabyenjogera manyaga g'abasalafu balina amanya mangi kasita owulira nga boogera ku firqatu naajiya ekibinja ekyokuwona omuliro gwa Allah bategeeza basalafu lwaki anti ekiri mu hadisi eno ompaka we yagambira sallallahu alaihi wasallam wasataftariqu ummati n'abantu b'ekibiina kyange abasiraamu bennyini nabo bajja kwawukanayawukanamu obubinjabinja ila 73 firqa buwerere ddala 73 kulluha fi nnaari obubinjabinja bwonna obwo bwa muliro illa wahida okujjako kamu qil bwe bambuuza nti wama hiya kekaluwa yagamba nti man kana ala mithli ma ana alaihi alyawma wa ashabi kekabinja akalibeera ku busiraamu obufaanaganira ddala na buno bwendiko ne basahaba bange obusalafu kyeki kukola nga basahaba agamu ku mannya gaabwe bw'obanga osoma ku bitabo n'osanga nga boogera ku firqatu naajiya ekibinja ekyokuwona omuliro bategeeza basalafu naye no linnya lyabwe be bayitibwa ahlu sunna wal jamaa era be bayitibwa at-taifatu al-mansura era be bayitibwa ahlu al-hadith ahlu al-hadith era be bayitibwa ahlu al-athari ahlu al-athari era kyekigambo Abubakari kyeyakozesa nga yeyanjula eri abasaaze nga bakamulonda ku bukulembeze yabagamba nti inni muttabi'un
walastu mubtadi', nze ndi mugoberezi, ngoberera bwino, siri munnabida. Ani oyo? Abubakar. Eriyo khalifa munene ayitibwa Umar ibn Abdul Aziz, naye kimukoppako. Hamida Allah wa athna alayhi. Speech ye yasooka yalimu bino, yatendereza kwa Allah n'amusuuta. Ate oluvannyuma yaga nti wa amma ba'du, ebyo nga biwedde, fa inni muttabi'un wa lastu mubtadi'a. Tulaba abifunza mu kifo ky'okunnyonnyola ebigambo ebingi. Nze mukulembeze gw'omufunye Allah gwabawadde olwaleero, naye temutawana okumpita ku mawuledi, temumpita ku nnyimbe zammwe, temutawana kukola invitation letter ng'eyita mukulembeze ng'egamba tulina olukuŋŋaana ejjinja olw'enjiri gwe mugenyi omukulu. Temutawanya kubuuza nti ebirevu okalakata oba okendezaako. Teyogera ago gonna gakakikya kuwanvuyiza bantu, bigambo yabifunza nnyo, yabaga nti inni muttabi'un walastu mubtadi'an, nze ndi mugoberezi, ngoberera bwino, walastu mubtadi'an, siri munnabida. Bw'oba osoma ku bitabo ojja bisanga mu kitabo ekiyitibwa Albidayatu wannihaya ekya Ibn Kathir. Shi'aru ahli sunna wal jamaa. Mudaresi yaffe eno nga tunabagenda wala katogere ku shi'aru ahli sunna wal jamaa. Aha, kakati shi'aru oba nkivunule ntya? Nalowoozezza nnyo ekigambo ekinakijjayo kino kye nafunye. Shi'aru kitegeeza gamba moto. Bw'oba tokitegedde okujja okuga nti ojja kirowoozako ojja kitegeera. Balina moto yaabwe baani? Abasalafu ba ahlu sunna wal jamaa, eno ye moto yaabwe. Moto yaabwe egamba ete bawula ku balala bonna, egamba alkitaabu wassunna ala fahmi sahaba. Watambuliza ensonga zaabwe zonna, Qur'ani na hadithi ku ntegeera y'abasahaba. Ate firaka endala ebibinja ebirala biri wali watya? Qur'ani wa sunna, Qur'ani na hadithi. Ffe tubawukanirako wa ala fahmi sahaba. Ffe twetantala kutegeera aya yonna wadde hadithi yonna ku ntegeere yawukana ku y'abasahaba. Ekyokulabirako kyendeeta buli kakundi k'abannabida bw'onookabuuza obujulizi nga bayiwa, okujja ng'obuuza mugoberezi naye obuuza ku baseka baabwe timumpe ku bujulizi obuyimirizaawo mawuledi. Allah bagenda okuwa ayati, bakuwa ahadithi empitirivu. Ekizibu kiririddawa? Ntegeera. Ekizibu kiri kufahamu entegeera. Baagaana obitegeera nga ba koffe ne tubata. Abamawuledi babuuza obujulizi bwabwe, bajja kuleetera aya eri mu surati Ahzab aya 16. Allah waffe yatugamba nti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Yamanya aleese bannabwino nga bamubuuza oyo aya ogirabamu mawuledi, ate basahaba bagirabamu mawuledi nedda nga tukuta mpaka
dwayitulaga ne basahaba bagirabamu nga tukweyungako. Ekyokuleeta aya tekitumala, ffe twagala kulaba ng'ogituuza ku ntegeera y'abasahaba, kubanga eyo aya gyotugamba teyasse eggulu. Kugamba bali eyakkanga weebali tebagitegeera, kati gwe kuga tubazuukuseeyo ogibasomese, kubanga bambi empeera zino zabasuma bafa tebakoze ku mawulire ati nga aya yino weeri. Tubazuukuseeyo ogibasomese. Inna Allaha wa malaikatahu, ino Qur'an Surati Ahzab tugamba aya meka? Gamba 5:6. Inna Allah, mazima Allah, wa malaikatahu, nizi malaika ze, yusalluna ala nabi, zisalira ku nabbi. Ho ko munabbi da kubanga sokolabe eyo aya bwe yakka bepa basaba manche bakola. Kati mu aya eyo nanyini nsi yalagira ebiragiro bibiri, yatuga ati ya ayuha alladhina amanu, abange mwabakkiriza, sallu alayhi, mumusalire, wasallimu taslima, ate mutolerenga salaamu. Basaba kiki bakola? Kubanga bo bayite batetenkanya, bakulumulukuka mpaka wa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu lahu, ne bamugamba ti ya rasulallah, ongo baka wa Allah, alimna kaifa nusallimu alaik, tumanye engeri gye tukutoleramu salaamu. Fa alimna, ekituleese twagala otuyigirize kaifa nusalli alaik, tukusalirenga tutya. Faqal, nagamba nti qulu, you just say Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kabasiramu abaddala ffenaffe tujja kukola nga basahaba bwe bakolanga, nga tumusalira na bigambo. Kuba nabida bo balabawo ttaali, balabawo ekidaala, ne balaba nga aya eno ebagamba basome emiryango gya buluda, emiryango gya mawuledi. Kutetenkanya mu ddiini eyaani kikujjako ki bw'okkiriza obunafu bwo? Banaye tukkirize basahaba batutegeerere, embeegayiridde. Era misomo egijja nja kuleetera ku hadithi ya Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufayri, nsaba Allah nzijukize. Yasanga sahabi ayitibwa Miqdad ibn Aus, n'amugamba nti tuuba lihataini al-aynaini ra'ata rasulallah wadadna an law ra'aynah. Hadithi eraga ki gye sigenda kuvunula leero? Lwaki njogedde nga sigenda givunula? Baseeka bo bagimanyi. Yemu ku hadithi etuyambako kuba bidaati zonna. Fatuba lihataini al-aynaini ra'ata rasulallah wadadna an law ra'aynah. Banange bali babagezi bakkiriza, bali be batutegeerera.
kye bayita mawuledi amakulu agalimu kukuza mazaalibwa ga nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam ye kennyini yagakuzanga. Simanyi owulira ne basahaba bagakuzanga, ate ffe naffe tugakuza. Etaabu eririddawa how ffe tugakuza tutya? Bibeere kkiriya bannange, ozikirire ng'omanyi weekumeko weka omuliro oba togutyani agganye. Basaba bagakuza batya? ng'omubaka bwe yagakuzanga atya? yasiiba nga olunaku lw'emmande. falamma suila, bwe bamubuuza lwaki osiiba olunaku lw'emmande, yabagamba nti fiihi wulidtu, lunaku lwe nazaalibwako, wa fiihi unzila alayya alquran, ate lunaku olwanzikako Qur'an eyasooka yakka ku lunaku lwa mande. Omubaka n'alaba nga kyetaagisa, gamba oddukuza, n'alukuza atya? Naddusiiba. Basaba balukuzanga batya? Naddusiiba. Abasiraamu abaddala balukuza batya? Naddusiiba. Bannabbi abalukuza batya? Bakuba amataali ne bazikira ne bazina ne الكتاب والسنة على فهم الصحابة. الكتاب والسنة على فهم الصحابة. awo ffe wotuleka era wotusanga tuli ku Qur'an na hadith ku ntegera y'abasahaba bali be batutegerera ekitabo kya Allah, be batutegerera ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neno hadithi zingana givunula leero nenge eraga tukkirize lwampaka tutegerere nga bwe bategeera. Wallahi yenkola y'abagezi abaleero n'abenkya. Hadithi mpanvuko eri Muslim, omubaka yagamba nti an-nujumu amanatun lis-samai, mpaka yatuuka ogamba nti wa ashabi amanatun li ummati. Tujja givunula lulala. Mu ddalasa ya leero mbadde neegomba okuba ebyomumanyi omu, naye obudde nsaba Allah akkiriza ne mbajjukiriza ku mmoto y'abasalafu. Mbeegayidde tuginyweze, togivangako. Munabira alese aya tumuza nti basahaba be tebagitegeera, ojja kulaba bwatunula anti tonyonnyola ebyo seeka, sagala kumanya gye wasomera, wabula nze nnyonnyola basahaba be tebagitegeera. Eno aya, eno hadith basahaba bagiyigamu ekyo kyogiyizeemu. Alkitabu wassunna ala fahmi salafi lumma. Mu hadithi omubaka yatugamba nti kullun yadkhulu ljannata illa man sharada ala Allahi shirada albairi ala ahli. Mwenna mujja kuyingira ejjana okujjako alitoloka kwa Allah, nga bw'olaba eŋŋamiya bwetoloka ku bakama baayo, tetutoloka. Awo Allah we yatuteeka era watwagala. Lwaki bw'osomako mu Qur'an essula eyitibwa Tawba aya y'ekikumi eraga nti Allah atwagala ku kitaabu wa sunna ala fahmi sahaba. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. أو سانغوي السيرة أولابي genda someko kuba ina tafsiri y'Oluganda oba y'Oluzungu oba y'Oluswahili. Genda some suratu Tawba aya y'ekikumi olabe ngeri y'omusiraamu akkirizibwa okubeera mu nabida. Batubuzaabweza. Soma ne Nisa aya 10:15, osome ne ssuula eyitibwa Luqman aya 15. Buli musiraamu ateekwa okuba musalafu, bitegeere bulungi. Buli atannasiramuka ateekwa okusiramuka, buli mukafiri ateekwa okusiramuka, bw'agaana lukulwa mu muliro. Buli musiraamu ateekwa okubeera musalafu, ne bw'aba kyengenda okugamba simanyi oba okirabye, kubanga Allah ayinza okugerera omusiraamu bambi
nga yasiramuka bukulu ate yasiramukira ku mikono gya Muzikiri Kalenge. We kati gwe ŋŋamba ne woba wasiramukira ku mikono gya Muzikiri Kalenge gwe tobeera omuzikiri Kalenge, gwe beera musalafu. Ne bwana kunyonyola ebyenkanawa muddukeko ogambe nze ndi musalafu. Wasiramukira ku njiri gwe tobeera omuyiri. Byenjogerako byebiriwo. Gyali omusaze musomi wa mawuledi lwaki yasiramukira ku mawuledi? Nedda, gwe tobeera munnamawuledi. Sekagundi yakolako daawa n'osiramuka, iyo siramuka alhamdulillah mutolokeko. Ani yakolako daawa osiramuke? Musazi wa birevu gwe tobisala. Gwe beera musalafu, beera musalafu aqidatan wa qawlan wa amala. Beera musalafu mu nzikiriza, mu njogera, mu bikolwa byo. بغض النظر عمن أسلمت على يديه nga tofuddeyo wasiramukira ku mikono gyani. Nono gyali yasiramukira ku mikono gya malaaya. Mbuuza gyekiri? Ngamba tekiriyo. Gyekiri kitya? Kisoboka bambi omukyala mwana wa musiraamu yasala nafumbirwa Peter awa nsonga ki? Njamukolako daawa. Mbuuza obwo bufumbo oba bwenzi? Ate wallahi kisoboka nekitoolayo namukolako daawa mpola mpola ko Peter nesiramuka nitumukuba ejjirita tenga naggagga. Ola bwavu byengege ekkubo mwana muwala lyayiseemu fu era Allah jamwokya, Allah jamuvunaana baba takoze tauba. Kale nze mwana muwala sigwe ndiko ndiku jamaada eyasiramukira mu kkubo ly'obwenzi tumugambe tutya? Gwe tobeera omwenzi waddenga wasiramukira mu kkubo lya bwenzi. Oba oyagala oba toyagala oteeka okuba musalafu, oteeka okubeera musiraamu omusalafu nga tetufuddeeyo kubo ly'oyitamu kusiramuka. Gamba abamanyi bameka? Gamba 11. Inshallah tujja kutandika nabo biidhnillah mu darasa ezijja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.